In the process kimanye bumanya nti kijja kugwa. Oba kinaggwa ddi oba ddi naye kijja kukola ki? Kijja kugwa. Kijja kutuuka ekiseera nga kibookozo ziweddeyo. Kijja kutuuka ekiseera nga ebbanga lye ery'okubeera mu bupangisa liweddeyo. Kijja kutuuka ekiseera nga ebbanga lye ery'okutambuza ebigere liweddeyo. So nkwegayiridde topapya Katonda, ssaba Katonda, kkiriza Katonda, weesige Katonda. Kiwandiike topapya Katonda. Do not rush God. Let his will be done. Let us not just make a prayer. May your will be done. Are you ready for the will of God? Let his will be done. Era tofuna ekikulimba muli nti wiru ya Katonda kuva mu nsi ng'oli munaku si gwe asoose.